BYENDABA katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala ng'ennaku gye tukoolekeza kuba bye tukuwa tubijja wala akanyomero byolaba BYENDABA no evening drive ne Lubow Kyemba. Mu luzungu bagamba essebo a word to a wise is enough. Ekigambo eri omugezi, ekigambo kimwe eri omugezi kimala. Ekigambo kimwe eri omugezi kimala. Kakati ngendo bagamba leero kiri eri gwe bewuliriza. Ekisooka ngenda kugumiza ekintu kino ate bantu mmwe mumpulirize. Kino ekintu ngenda kigumiza ekikola omuntu nti bagani ono muntu kitandikira mu lubuto mu kizikiza. Nina byenjogera byeleeta nkuwulira. Kakati enkula yo yonna eva mu nzikiza. Omuntu ng'akula ava mu kizikiza mu lubuto munda n'afuuka ensonga. Ekijanjaalo oba kasooli oba buli kimu kyonna bakiteeka mu ttaka ne bakibikka, eyo yonna nzikiza ne kiryoka kivaayo. Otegeera? Nkuwulira. Njabba buli awakinkireesi. Kakati bw'ogenda okula ekintu ky'olina okusooka kolerera nnyo ensi eno ng'atali givaamu. Kadde mwako kolerera nnyo ensi eno ng'atali givaamu. Ate kasita ozaala manya buli kyokola okolerera baana. Era essaawa bw'erituuka ey'okuzaawa olibireka. Ekibuuzo kiri nti bajja kubuuza abaana bonna okaddiwa, bajja kubuuza taata, tebagenda kubuuza maama, kubanga bagamba omukazi omulimu gwe kuzaala. Omusajja muntu yo mwagenda okujja ekyokulya. Ekyokulya kitegeeza omusajja yatwala buli kimu. Buvunaanyizibwa bwa musajja, responsibility. Yadde olumu omulembe gwakaka abakyala okukwatirako omwana, naye ku Ruhani ne Bayibuli kiddayo ku kiri ku musajja bwe buvunaanyizibwa bwe okusajja latta. Weebuuzenga nnyo ekibuuzo okaddi ogenda one gwalina omulimu gw'okola, manya nti essaawa yonna okola ki? Ojja guvaako, togenda gubeerako paka. Ne wano wetwogerera naffe tuli. Ekibuuzo kiri nti weeteeseteese otya nga bw'ofuna omulimu bw'oti, tandika okweteekateeka engeri gy'ogenda okuvaako. Ekyo kyo mbagaye bino benjogera bya magezi. Kakati ekirala, omulambo gwo gunaaswala teguuswale, tuzeeyo ku kiri. Muntu yozo mujja okukola ki? Mujja okufunanga ak'okulya. Lwanirira nnyo akalambo ko, kolerera nnyo ensi eno ng'atali giva, ate olwane nnyo akalambo ko kaleme kuswala mu ddiiro. Oba byenjogera bitegerekeka. Gw'olya embizizo n'amatuugu nga mwagala nnyo zirya, munye emyenge gyammwe nga mwagala ogirya, mukwane nga mwagala okwana. Ekibuuzo kiri nti olunaku luli nga bakutwala akalambo ko tekaswale. So si kutuuka gye tuli batugenza okugalamiza nga ne kabuyonjo ne bakusekerera, nga ne kabuyonjo teri, ne bakusekerera nti lyepankanga mu kibuga. Kakati mulowooze nga tonnaba kulowooza gavumenti ekoledde ki. Sooka weebuuza ekibuuzo, nze how have you hustled? Otobyotya nze neekoledde ki? Kyokulaba nze mbagamba ekitundu ky'omuntu ekisembayo okufa is the brain cell. Obwongo, obutofaali bw'obwongo bwe busembayo okufa mu ssaawa 24 ku muntu. Entundu zisigala mwezi. Era omuntu atandika okuwunya nga wayiseewo essaawa 4 bukyafa, nga buno obutofaali bukoze eki? Buzikidde. Era bakugamba mu science nti omuntu aba olw'okuba omutima gwazikidde, ensigo zonna zazikidde, akalulu n'ekibuba byazikidde, omubiri gwo tegukyasobola kutambula.
oli mulimu kibiribiri ogongo badde ekintu ekisinga by science ekiwangaala mu ssaawa ezo 24 bwe butofaali obw'obwongo cells kyovula bakugamba nti amatuugo gasigala gakyawulira naye ng'obiwulira biri wala nnyo bakaaba owulira naye ng'ekibiri kyo tekikyasobola kutambula gasigala gawulira oba abantu bakitegeeza that is by science ne bugenda nga bukakkana mpola era kasi kyovula bakugamba nti beetaaga nnyo obwongo obwo bwebukugjamu abantu babantegedde ne babukugjamu bukyawa abalala okutu kusigala kukya vibratinga paka cells ez'obwongo zikoze eki weziwummulira kakati awo mu mbeera eyo ogenda kutandika okuwulira bye bakwogerera mu ssaawa ezo naye olw'okuba batoyinza baanukula kakati bw'oba ofudde ogenda wa bw'oba ofudde bakuzzaayo mu nzikiza gye wava oddayo gye wava mu nfuufu era mukolaki mulidda kati wulira science there is a reason as to why abantu bazuuka ssaawa omwenda ogw'ekiro ng'ensi yonna esirise ne basaba but you are advised jjako ettaala obere mu kizikiza osabe oba bantegedde kati kubanga mu kizikiza mwava era mwodda so ekigambo nzikiza kikulu nnyo Rockie ekigambo kasirise kikulu nnyo Rockie nti mukasirise bingi byotegeera mukasirise olina bingi byolooza kyovulaga nti fune obudde weewumuzeemu oleke omubiri gwo gwogere n'omwoyo gwo mu luzungu bagiyita meditation leero no mbalute mu kibiina kirala mbazze mu bibategeera kyovula nkugambye nti bw'oteefaako teri agenda kufaako kolera enye ensigala koleki ng'atali givaamu kubanga nkulaze gye wava era gyodda omulimu gw'oliko lw'ogufuna lw'oteekateeka ng'egyogenda okuvaako kuba ojja kugobebwa kubanga ojja kugobebwa ekyo baba kitegeedde bategeedde weeyambe ng'obudde bukyali bw'oba olina ekifo ky'olimu nga kinene nga gw'otuddeko obuyinza tolowooza gw'osooso kibeeramu era tolowooza nti gwasembyeyo teekateeka bugeno kivaako banno tobanyigiriza nnyo olw'ekifo ekyo ky'olimu mu kaseera kakati nga tumaliriza esebo awo mbadde mbabuulira sayansi naye sayansi w'enzikiza mbabuulidde leero nabamutegeera kituufu abantu tebamanyi lwaki essaalayo ewulirirwa nnyo ku ssaawa 9 ogw'ekiro awo essaawa ezo emisambwa emizimu amayembe ebiteega bibeera byetala ekyo nno kikolera abo babikiririzaamu ati ŋŋamba biba byetala essaawa ezo 9 kakati ne zimalayika za katonda essaawa ezo ziba very alert nti bw'okoowoola katonda akuwulirirawo kyoyogera naye olina okuba nga okisabira mu mutima kyekye bannaddiini kye baatukweka kati wulira kino waliwo abadambuuza ku paalamenti olunaku lwa jju mbuki kati kambabuulire okimanyi waliwo olutalo wakati wa judiciary ne paalamenti judiciary zaake bamukolaki amateeka zaake bamalirize bagamba nti zaake addizibwa ekifo kye era bwe kyali amateeka galaga okimanyi ekyo amateeka galaga aba NRM basekikubo esebo ne munno oli ow'emiyaga yesekikubo ne munno oli omusajja mwerabidde erinnya bwe bali babagoba mu tinkasimire I think yoyo ba Muhammad Nsereko ani yabazza mu paalamenti yali Kadaga oba kooti ebazaayo kooti yalagira there is a very cold war between the courts of law and the parliament of Uganda judiciary and legislature but Lubow abateekateeka amateeka n'abagateeka mu nkola abalamuzi waliwo olutalo waliwo okusika emiguwa era
parliament yerekedde ekizibu. That's why jo obadde olaba rush okulaba nga opposition tebagenda mu kooti. Speed ebadde nnene. Byemulabe byonna speed ebadde nnene. Because single opposition edduse mu kooti tosobola kuyisa teeka nga opposition kubanga tobalina, kubanga ensi ya Uganda etambulira ku multi party. If the parliament that does constitute member of opposition nga teri fully constituted awo byebayisa tebiriyo. Kakati bano abalamuzi bali balinze bano bajje mu kooti baloke bagukube bagwabye baguze kubanga parliament efuna direct mu national coffers. Two, the parliament decides for judiciary. Kyovola walulika mama Kadaga ali mugezi yayangwa mangu nnyo bana abalamuzi babongeza sente. Obadde okimanyi ekyo? Nkimanyi. Kakati waliwo obuzibu obw'amaanyi. Nti bana aba judiciary bo kyabwe tekiri direct. Cold war. Gokimanyi parliament etula wansi ne yesalirawo omusala gwayo. Obadde okimanyi?